Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Ng'asoma amateeka mu ssettendekero wa Havana, Fidel Castro yalaga nnyo obwagazi obw'obutakkiriza mawanga malala kulaga lyanye nga gatwala obuyinza mu mawanga gannaago, era ono yawakanya nnyo ekya-Amerika okweyingiza mu nsonga za Caribbean. Mu 1946 yeesimbawo okukulembera abayizi banne mu Havana n'atayitamu, naye kino tekyamulobera kweyongera mu maaso. Ono yalina eriiso ejjojo okulaba enguzi n'okutulugunya okwali mu gavumenti ya President Ramon Grouse eyali afuga Cuba ebiseera ebyo. Olw'emivuyo egyali gifumbekedde mu gavumenti eno, Fidel Castro yakuba olukuŋŋaana Sinziggo mu Novemba w'omwaka 1946 ng'avumirira enfuga ya Ramon Garau ng'ebigambo bye byayuuguumya ensi yonna, ekyamuleetera n'okuwandiikibwako mu mpapula z'amawulire ku muko ogusooka. Yeegatta ku kibiina kya Cuban People Party mu 1947 ekyali kyatandikibwawo eyali munnabyabufuzi era eyazirwanako Eduardo Kibas eyali omukarizmatiki. Eduardo Kibas yali mufuzi mulungi eyalwaniriranga emirembe, eyali omwerufu ng'ayagala obumu, naye ng'abantu baweereza nabo mu gavumenti be baali ababi. Wano Fidel yali atandise bulambalamba okwetaba mu byobufuzi ng'okwekalakaasa mu ssettendekero wa Havana be baana baliwo. Bannabyabufuzi bangi baatandika okumwekengera nga bamulabamu okubeera naggwa n'ow'amaanyi, era bangi baatandika okumutiisatiisa nga bwe yali ow'okutemulwa singa atava mu yunivasite y'e Havana, ekintu kye yagaana. Mu lukujjukujju lwe Fidel Castro yafuna emmundu n'atambulanga naye okwekuuma, era n'afuna n'emikwano abaali bamutambulirangako nga bano be basirikale abaamukuumanga. Fidel Castro yeetaba mu ntabaalo nnyingi ezaali ez'okuwunzika obukulembeze obw'enjawulo, muno mwe yabbiranga emmundu okuva ku poliisi ez'enjawulo, naddala mu 1947 n'omwaka 1948. Mu mwaka gwa 1948 yawasa omuwala Mita Diaz Balart eyali muwala w'omugagga omwo, wadde ng'obufumbo abazadde b'enjuyi zombi tebaabukkiriza, bo bano baagenda mu maaso n'omukwano gwabwe. Mu mwaka gwe gumu Fidel Castro yali amaze emisomo gye mu Havana, naye ng'addayo n'alambula ku bayizi banne n'okulaba nga tewali kusosolaŋŋana mu langi, eddiini n'amawanga. Bw'atyo mu 1949 yafuna omwana we eyasooka, ng'ono yali mwana mulenzi era nga yayitibwa Fidelito. Ebyo nga biri bityo, obadde okimanyi nti musajja mukulu ono yasimattukako okuttibwa emirundi egyasukka mu 6? Enkwe zino zonna ezisinga zaalokebwanga Amerika bwe bataalimanga kambugu. Olunaku olw'enkya ate awo we tunaatandikira. Kora Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.